bampa butwa bwe bwalwaza ekibumba. Bamanyi yakuwa obutwa oyo? Nze ng'omuntu mbamanyi. Abakuwa obutwa? Mbamanyi bulungi. Muwera mubisi omusogolerewo. Ntumira ku mukyala n'omwami abatuula ababiri ne muteesa okumpa obutwa. Nti mpangaddeyo. Naye temwerabira ne we n'abasooka mu ttaka mugenda kunsangayo. Nze lujja banyabo ne bassebo abatulaba okwetoloola ensi yonna mbabuuzaako ne beebaza okubanga mugoberera programu zaffe ez'enjawulo. Abantu bangi mubadde mumbuuza embeera Ssenga Kulanama gy'alimu, ne mbasuubiza nti nja kugenda munoonye kyonna ekifaananyi kye nnaasangawo wano we musangidde kyengenda okubanga ate mbawa sayidi eyo nga tugattirako n'ebigambo 1-2-3 ku kyonna kyayitamu ng'omuntu ne ku bulwadde bwe yabategeezezza ate era jjajja naye ajja kwongera okutusiigira ekifaananyi ku ky'emyezi 3 gye wayogerako egibulayo Ssenga akole ki kwe gasaagala na kukiisa mu kamwa kange kuba ffenna okuva ku nze kyatuzitoowerera omusoga agamba nti kibitirivu kyayitirira kwegamba omuntu awulira nga kwegamba tayagala na kukiwulira naye nga wakyogera nga kituufu ate kati nze nyinza okwogera ku mukyala wange kitali kituufu kyogamba nti lujja nine byenjagala abantu bawulire nga nze kale kansooke mbabuuze kubona nga ani asinga okuwulira obubi omwami nabo naffa ani ayinza osinga okuwulira obubi agenda asigaza abaana nga bato agenda okusula empewo agenda okubeera ssemwandu agenda okukola kyani ayinza okusigala nga alina obulumi obusingaawo kati ebintu ebimu bannayuganda tubyogeza bulumi toyinza kwogera nga kyoyogera tubyogeza bulumi embeera ekituufu Ssenga mulwadde tomulaba Ssenga bwe tutuukidde wano nga enviiri naleko ziina enviiri baazisazeeko enviiri baaziggyeko nga bagenda kunteeka mu kyuma tobeerako nakaviiri wadde olina kuba omubiri nga mukalu nga bwe wazaalibwa mesebu. Kati essaawa eno Ssenga weewulira otya eri omukwano gwali eyo ayagala okumanya embeera ya Ssenga weewulira otya kati? Kisooka mbalamusizzaako bonna. Nze Ssenga Kulanama oba kuluŋŋamya kale naye mu bulwadde bwonna obusinga okubeera obubi mu bulamu bw'omuntu bakiyita kibumba. Nze ekibumba kino kyantandika 2017 we bampa obutwa. Kati nfunye advice z'abantu abalwadde ku bibumba ate nga sina bya butwa. Nakati mbadde nina oli omuwala gwe tubadde naye jjajja bamuyita muzzukulu wa Ntambi wa jjajja Ntambi yakadde okuva ebweru eyo yalwala ku kibumba aŋŋambye nti nze kyowulira nze nkimanyi ekibumba tosobola kunnyonnyola muntu nti mpulira kino oba toyokya nti nina temperature bwe bbugumu ate eryo nange mbadde siriwulirangako natandika ddiwulira mu myezi nga3 ndowooza egiyise nga ntandika okuwulira ebbugumu paati emu yokka kati munda muli owulira okusiiyibwa n'oyagala obutolewo wano okwate munda eri otakule ndowooza kyekibumba okitakule naye nga tosobola kuyisaamu kati ekibumba okiwulirira mu bode kiruma okuva mu mutwe paka mu kagere naye owulira ebintu byotasobola kunyumiza muntu nobanga akanuka naye ate bw'owulira ng'okanuka n'amaaso gakanudde bwoti naye ate nga akulika otasobola kukulaba nti okanudde amaaso akulaba oli nno mu bwoti nga bwondaba naye gwe ng'owulira olinga akakanyadde bwoti n'owulira ebintu oba nga biringa ebitambulira mu musaayi oba biringa ebikola ki ekibumba kiruma kubanga ekibumba ye kabaka wa oganiza omunda zonna. Ekibumba kyekisengejja buli kintu kyonna kyekisengejja omusaayi bw'omira empeke bw'olya emmere buli kimu kyonna kyekigaba. Ekibumba ye kabaka kubanga kimala nakola musaayi ne kiryoka kisindikira omutima ne gupampinga.
kati we kinafuwa kitegeeza buli kimu kyonna ne bwomira empeke eyina okkulumya kubanga ekibumba tekirina maanyi gakikola ki gakikuba ekibumba bwolya greens kyekyawulamu nti bino bibi kano kanzijemu tuno tujuyisi ntusindike wano ekyo kye bayita ekibumba ye kabaka w'omubiri nga bw'onoogamba nti mu lulyo lw'ensolo nti enjovu ye kabaka waazo kakati oli bw'ali kuga nti mpulira bwenti nga mulwadde wa kibumba ajja kuba akulimba tosobola kibuulira muntu naye nzize baŋŋamba okikyusa guno si gwe mulundi ogusoose guno mulundi gwa kusatu nga baŋŋamba ekibumba kino kirina kuvaamu tuteekemu ekirala nga ekituufu neebuzaabuza nemmira empeke zonzimize mu bungi nno kubanga walabye ku mugugu gw'empeke gw'emmira onsaasira ez'Abamerika ez'Abajamani ez'Abanetherland ez'aba South Africa ez'Abanakenya ez'Abanauganda abahabo buli gwe kika kya ddagala ky'omanyi nze nkirina nakati waliwo omwami awo ali bweru ali mu kunfumbira ddagala wa Kasaka aleeta omugaya ndi munaye tofumba ate habo akiyisiza ddala bubi kubanga habo aba azitowa nnyo tabaamu nti musengejje kati liba direct kati eddagala eryo bw'olinywa owulira nga kiringa ekikutakula bwe kiti n'owulira ng'ogenda wekka kati ate mbadde siwulirangako ku omuliro natandika guwulira myezi nga3 ate mu paati emu yokkaawo mu kibumba n'owulira ng'omuliro kati ate gukukwata paati emu kati ate n'omala n'otuuya nawe n'otonyolokoka bwoti ekibumba bwe bulwadde obwo kiruma seyandyegadde muntu yenna atalwalangako ku kibumba kimulume amawulire g'okulwala ko we gagenze eri abantu abatakuli kumpi kwegamba gabasasamaza nnyo naye kati fe abakuli okumpi nze ng'omuntu nzize nkulaba nga osoomoozebwa mu bulamu leero na luli kuno okulwala kw'obadde olwala ffe kwe tubadde tujja tukulaba fe abakuli okumpi nako kwekuusa ku kibumba kino oba waliwo n'ebirala ebiba bikuluma kibumba kyekibadde kikuleetera okuba nga leero kooli enkya oli wansi ku ndiri kibumba bwe bulwadde bwange bukka bwe nnina ekibumba kireeta omusujja ekibumba kireeta omuliro ekibumba ekyo gwe tolaba okugulu kuli nga okw'oludda olw'ekibumba nga kwe kulema kuno okwalwadde kwakwatira omuggo kaakati ekibumba kyekireeta omutwe ne gulumako omuludda lumu ekibumba kyekimyusa amaaso ne gatunula yero kati ekibumba kyekireeta engalo zino nga tezeeweta ekibumba kyekifunye olususu olwo nagamba senga kulanama musinga emyaka naye kyekifunye olususu ne lufuuka lukadde ekibumba kyekireeta amabala leero n'omulaba nga wa yero wa redi mumyufu mweru kakati yo omuntu n'atunuulira nti senga kulanama yakozesezza ebizigo ekibumba kyekireeta olususu olwo lulaba nga tirufaanagana kati ne bwakwatibwa akawundu kaba kazibu kakuwona kati olusi amazzi gazimba omunula nga atakudda kantu nga kakoze eki kakati ekibumba kyekireeta amagulu nga tigasobola kuyimirira ekibumba kyekireeta ogwo omugejjo n'omulanga agezze avudde ku sayizi ye kati agezze kati munene kati mutono ekibumba kyekimuleetera okusesema n'alya emmere n'agisesema otegedde ekibumba kyekireeta kiriwa ekyo ekibumba kyekimuleetera okufuka kumukumu nabeeraawo n'asula ng'agenda mu toyireti ekibumba kyekimuleetera obuteebaka nga tasobola kwebaka naga nti nasuze entunula n'abeera ng'atunula awo ne amira empeke gye bayita alupalazo lamwereeta otulo
ekibumba ekibumba kireeta omubiri okuba nga guzanya bwe guti nga tigukola ki nga tigutereera. Kakati bw'omulaba ng'azinamu n'omulaba kati kiina time nti bwe kituuka mu ssaawa ey'emmere kikola kiti, kubanga nze emyaka 7 nkyetegereza, kuba nze senga namusanga mulwadde wa kibumba, namusanga mulwadde wa kibumba ne tutandika. Kati ekibumba kino kyattuka nnyo mu biseera by'okuzaala bwe twakizaalirako awo, ate ne kigenda nga kyeyongera, naye bwe tukijjanjaba ennyonyi obadde toziraba, bwe tukijjanjaba bwe tuyiye amagezi. Kakati ekibumba nti kigenda mu 10 years, myaka gigenda mu 10 years, kibula katono nnyo myezi nga3 eno okuweza emyaka 10. Kakati nga kibaddewo ku ddagala. Kakati kyovula owuli abantu, oyo omukazi omukadde, oyo omukazi alina enkanyanya, oyo omukazi afaanana bw'ati, kubanga tamanyi kyayogerako, takikola ki, takimanyi. Kati gwe lujja omanyi senga kulannama batoobe bakulu be batoobe tobamanyi, obalabanga ate be bato ku ye. Bakulu bange bamanyi nti ate be bato bange balingana baana be. Kakati omuntu apima n'emyaka gya senga nga nebyayogerako tabikola ki, tabimanyi. Senga muto yaddibwako omwana wa mama asembayo. Kati senga si muntu mukulu, wabula bubadde bulwadde bwa kibumba obwajjawo senga kulannama oli gino oba ali omulabyeko mu kifaananyi, ekifaananyi tikiriwo wano, tibiriwo biri eri mu kisenge. Kakati senga kulannama oli gino oli yali mutono, wa kabina, wa kitumbwe, mumyufu, alinga muzungu. Kakati ekibumba kye kyamuleetera obuki. Kakati abantu boogera ku bintu bye batakola ki, bye batamanyi. Era obalaba awo n'omulaba omuntu ng'abalaatira ku bulwadde bw'omuntu, ayogera ebintu kwegamba ng'ali mu kubalaatira ku buki, ku bulwadde bwa muntu. Kale nno bassebo ne banyabo, wabula bannayuganda kyenjagala okubategeeza nti senga kulannama alina abaana bato nnyo, kubanga tulinako n'ow'omwaka ogumu. Kakati bassebo nanti era tiginnaweera 2 teguba gumu. Kakati tulinako n'ow'omwaka ogwo gumu, tulinako n'ow'emyaka 7. Kakati gwe abaana 4 okuva ku myaka 7 mpaka ku mwaka gumu. Kakati embeera gye mwogerako njagala mwogere ku bintu ebikola ki, ebitegere. Omanyi vidiyo eno we tugikoze ngambye ne tunatwogere n'abantu 4 ne tunatwogere n'abantu 5 abo abawulira nti bagyetaga si ya buli omu. No yo si ya buli omu, naye abo abeetaaga okumanya obulamu bwa senga kulannama buyimiridde butya betukoledde vidiyo eno mugoberere. Kakati senga mu myaka gy'omaze ng'oli mulwadde gino yegigenda mu 10, tujja kutunula wano gye tusembedde wano okutuuka wano nti omuntu akulaba ng'oli mu kwata vidiyo tereza kamera ng'akulaba ng'omusanyufu, naye ng'ate tumaze emyaka egisoba mu 7 ng'osoomoozebwa ekirwadde kino. Olina ndabakwata vidiyo tereza kamera ng'akulaba ng'omusanyufu. Lumu nakola kukwata vidiyo tereza kamera nali manju mu kashedi k'emmanju, naye omwana bwe yajjako essimu bw'ati nankwata paka ku buliri. Nze jjajja Jumba yekka yasobola okubuulira ensula gye nsulamu. Nnyinza okusula nga seebase, jjajja Jumba oluusi nadda leeti nga akeereye okutuuka ewaka, nansanga nga ntunula, n'anaaba, n'ayingira obuliri, ye n'okwebaka ne yeebaka otulo ne tumutwala, n'azuukuka n'antunulako nga ntunula, n'addawo, nze seebaka. Okwegamba kino wakiwaayo bubi mu bulamu bwo okugaa nti lwensanyuseemu. Anti lujjawulira booti. Ffe tuyinza okubeera olaba obulamu obwo bw'okuzanyazanya bwe tuyitamu obwo bw'essanyu, ndowooza ke kaseera kokka senga kaabaako n'emiki n'emirembe ako kokka koolaba. Era kyova olaba nze sisula bweru, nze buli lunaku mbeera waka. Kyova olaba nga buli kintu kyonna ebiseera ebisinga mbeera nga ndi waali. Lwaki? Nti nze nsobola senga waali tebakwatirawo ssimu, senga waali tebaboggolerawo, senga waali tebamukanga, senga tebamubikira.
okitegedde kati budde bwa kiro tiboogera ku kufa senga tatunula ku muntu ng'afudde tamutunulako gwe ng'oyagala okumanya omulwadde w'ekibumba mutunuulire nga waliwo maiti olugitunulako bwati ng'emukwatawo ng'afuukirawo black senga takyala senga tasisinkana muntu gwatayagala kulaba tasisinkana muntu nga tayagala kumulaba senga tebamukanga senga tebamubikkulira bwa senga tebamulaga accidenti senga toyinza kujja n'omugaa nti munaye mbadde mukolo naye nfunye ekizibu tebamulimba ate tebamubuulira ate tebamukolera surprise buli kintu kyonna kyokola ate kukubanga akimanyi kati abantu ebintu ebyo tebabikola ki tebabimanyi kyova olaba nti lujja abantu abo njagala okubategeeza leero basebo ne banyabo mutwesonyiwe temumanyi life yaffe temumanyi kyetuyitamu njagala otegeere nti senga ayita mu bulumi era okuwangaala kwa senga n'okutuukako obudde buno because of me kuba ndaba nti buli we tubeera nga tuli mu byessanyu gw'obeera switch ate naye n'aba switch nti buli omu awa munne naye nga mukuuma essanyu eryo okubeerawo kiri awo ate omulwadde w'ekibumba tebamugja mazzi ku mugongo bw'ogamuggyako afiirawo kati ate nze banzijjako amazzi ku mugongo baagakuggyirako waate era nsambya lwaki baagakuggyako era bulwadde kati nga balowooza nti nina somayo obulwadde babuyitaani obuninye ku mutwe naye nga kyali kibumba kyekikola ki kyekintawanya ne bagaa tumuggyeko amazzi tukakase dokita wenyini mu ofiisi ye n'abagamba no n'abakooza nze nina okumuggyirako amazzi n'anfunya bwati yanfunyanga bwolaba bwenfunyiza engalo bwenti benali nabo ne bakaaba ne bagaa tajja kudda ne badokita ne bagamba Dr. Raymond omukazi oyo omuggyeko amazzi tajja kuwona kuba wakibumba naye nadda bulungi engulu kitegeeza nti mukama akyanjagala kyakwagala ate kankubuulire gurupu y'omusaayi gwa senga guli O plus n'omusaayi gwange guli O plus mbimakinga kati tufaanagana kakati omuntu wa O plus okufuna endwadde oba okufuna ekizibu nti omusaayi ogwo gusavaivinga nnyo n'obulwadde gulwana nnyo 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 n'obuki n'obulwadde kamu ku kabonero akaleesesenga okuba ng'asobola okuwangaalako kakati ffe we tufunirawo ka time bwe kaba kakoko tukalya bwe ba mmere tugirya bwe kuba kunyumya tunyumya bwe kuba kukola kito era lumu wambuuzako naye mukaayana kati omulwadde w'ekibumba tebakaayana naye omukuumira mu ddembe kakati ate senga najja abeera nti akola emirimu egiri ki strong nga giri strong gyakunnyonnyola oli abantu bwe bagamba senga aba mukambwe ennyo ku ssimu because of liver ekibumba kimuggyako kati atuuka n'akambuwala ng'alaba gwe omudeddeza senga bwe bamukubira essimu tuukira ku nsonga tomumanyi tuukira ku nsonga nze gundi mbadde ngamba bwe nti genda ku ofiisi ekigo gwe gundi ngenda boti kuba essimu ya jjajja Jjumba senga ebintu senga bw'alowooza ekigambo nti ngenda ku hardware ngenda kutikka sementi akikolerawo there and then bw'agamba nti ow'emmotoka bagivuge bagireeta wano agikolerawo saawa eyo kakati nanti ye embeera gy'abaawuliramu akola ekintu ekyo ky'aba ayagala ku budde buliwa obwo kakati omulwadde w'ekibumba tanywa mwenge kati senga ekyamuyamba nti ng'omuntu yali tanywanga ku mwenge nekimwongera obulamu kakati mu bintu ebyo muneteekateekayo ebintu ebyo nga bw'obiraba bifaanana muneteekateekayo ebintu ebyo nga bw'olaba bijja bibeera tusanga ebizibu bingi oluusi ebireeta ki ebireeta okunnyonnyola abantu nti senga bw'ati bwakola ki bwawulira era kyova olaba nti ekyanjogeza ebigambo waliwo ekigambo kye nayogera saayogera myezi 3 givaawa bwe tuva e Germany juzi amawanga ago gonna ge walaba twatambula ge twali tukunnyonnyola kwali kunoonya bujjanjabi
naye omuntu omulwadde abeera ne privacy era ebigambo byonna byetwogedde ebyobujjanjabi si buli kimu titukijjeeyo naye senga influencer ayina abantu senga muntu w'abantu senga waggwanga kati oteeka okwogera ate abantu bamanyeeko ekitono ekyo kye baba basobodde okukola ki babloga kye babuukira naye nga nebye babuukira tebabikola ki tebabimanyi kakati bwe twogera ku ky'emyezi 3 baatugamba nti mugende mudde e Uganda mweteeketeeke mu myezi 3 nga bwe tumaze okupima n'okulaba mujje tujjeko ekibumba mwe lujja timwamanya twagendako n'ettake timwamanya naye nga bulwadde naye twasala busaza awo ne tugenda titwannyonnyola era tulina n'amawanga mangi oluusi mwe tugenda nga situbabuulidde nawe tutuuseyo lwa kibumba South Africa ensenyenje okitegedde naye bwe twatuukayo ne baga nti kati mu myezi egyo 3 kubanga baatuuka n'okwagala bamukendeezeeko kuba amagumba ga Ssenga gawanirira kilo 7.5 jjukira yagenda okulwala ekibumba nga wa kilo 69 yagenda okulwala ekibumba nga wa kilo 69 kati ali mu kilo 98 zakola ki zaayina kati zaawule ku 67 kyovula nti juzi wamulaba nga alinga akola physicals tulabo basobola okukendeerako kuba twagenda bakendeeza omubiri ng'ali tigusobola kendeera olw'ekibumba kubanga kyekiguleeta kati abantu bangi abo tebamanyi kasasiro gwe boogerako kyova olaba nti bwe twagende wa Dr. Okiya pulezidenti w'eggwanga bwe yayogera nti senga bamutwale bamujjanjabe bwe yayogera nti agende wa Dr. Okiya bwe twagende Nakasero senga oyo bamwozaako omusaayi ne bagwoza gonna ne baguddamu ne bakola ki ne bagwoza kakati bwe twagende wa Dr. Okiya oba bwe twagende Nakasero oba bwe twagenda president ng'alagidde okujjanjaba Ssenga ffe twalowooza nti president kyayogedde bali bagenda kukikola nga bwe kirina okukola ki okubeerawo sebo titwafunayo wadde akantu konna bwe kati akatwala omukazi bamujjanjabe sitwakafuna kyovudde owulira nga nagamba nti kaafe n'olubugo lwammwe temukola ki temuleeta mumuleke kubanga kyali kyangu pulezidenti ajjanjabye abantu bameka ate yayogera naye olw'abantu abo aboogera ebintu ebitategeerekeka n'ovaayo ng'oyogera obulwadde bw'omuntu oli n'avaayo n'aginika amannyo n'ayogera agantu ag'ekisirusiru kwegamba n'alowooza naye senga mulwadde oba ali ku kontenti lujja tituli bantu bakukola kontenti ku bulamu bw'omuntu senga bamukolerako kontenti oyinza okutuula awo lujja otandike nti okolera ku mukazi wo kontenti kakati ate oba owo tosobola mukolera kato wange kakati jjajja nina ebibuuzo byenjagala tusooke era kyova saagana bali tubaweemukko aboogera ebitagatta njagala nnyo ffe tutambulire ku mulamu ogwaffe tujjemu ekituufu kakati jjajja ngenda kibuuza ggwe senga anaayongerezaako emyaka gino gy'amaze egy'okusoomoozebwa n'obulwadde bw'ayina sente ziba zigenda osobola okuba ekifaananyi ky'essente ze mwakasaasaanya ku bulwadde buno senga osese lujja nagamba nti nze omukazi owange nze musinga sente ojjukira nga nkigamba nenkugamba ffe tubadde bakozi abalina amataka abalina biki abalina ebiki sente tosobola kuzigeraageranya tosobola zikola ki kakati eddwaliro ly'e Nakasero hospital nina lisiti ya milioni 98 mu saa 16 908 mu kasanvu mu saawa 16 zazachezo kwali kumwoza musaayi ziwasasula 908 mu saawa 16 operation yatwali saa 16 okumujjamu akalulwe ezo ndiku za Uganda okumujjamu akalulwe awo milioni 14 zaagwa wali mundoza musaawe kati wekijja mu kugula zino empeke ziri mu bbeeyi kyawo kubeza atugambye amize empeke ez'ebika ebyenjawulo kale kakati senga bw'aba agenze kweteekako kizigo
ebizigo bye bimu nga bye yeesiga ebikwatagana n'olususu olwo olw'ekibumba bya miliyoni 3.8 omukebe ogwo tegusobola kumala mwezi kati ate oba bizigo kati empeke omanyi sente zetukozesa ozimanyi omukebe gwa ssenga ogw'ebizigo gwe yeesiga ogukoma wano bweguti nga bolaba nkutte guli mu sente ze ate nga mu Uganda ne South Africa nawato igenda gusangawo buno bulwadde tebututte bimu ku byobugagga byammwe Ssenga era nze singa atooza ndina nagagga kuba nkugambye bampa obutwa obwo nga jjajja Jjumba simumanyi era agataliiko nfuufu ago ge balaba agatambula ku social media ga 2017 emyaka 9 emabega ga 2017 kubanga ekibumba tekyajja buzi nti kirwadde bampa butwa bwe bwalwaza ekibumba bamanyi yakuwa obutwa oyo nze ng'omuntu mbamanyi abakuwa obutwa mbamanyi bulungi omubisi omusogolerewo omubisi guno Muganda omusogolerewo gwembidde era tagunywa wali ogenze mu kyalo wagunywerawo ewaka we nagunywera ewaka ewawo wosula ewaka bwensula ssaawa zaalinga 3 ez'ekiro oli nampa omubisi omusogolerewo nga mulimu obutwa abantu nga babi nnyo abantu babi lujja kitegeeza obutwa bwe bakuwa bwali tebuttirawo butta mpolampola era kyeva olaba bwanzijako eddiba nzenna era buli bwe buttuka ndowooza kati leero kisikiini kivuddeko mulaba agagambuka kati buli kibumba lwe kittuka obubi ennyo era nziramu nenvaako eddiba nzenna nze mmize eddagala bwe mbeera naawe nga tommanyi bw'ondaba empekeza emmiro gamba nti ono omukazi amira mpekeza HIV naye olwala musiriimu abasiriimu balina eddembe olwala musiriimu lujja oyo omukazi amira empekeza siriimu anti empekeza emmira nnene bwe ziti ate tezirabwangako kati waliwo pakiti gyeŋŋambye jjajja olwaleero ebeeramu obupakiti 2 bwokka munda we buti 18 18 ate oyina okulibeerako eyo nno njogera ku pakiti egi naye empekeza emmira ziringa omutwe gwa kayana nzimize okuva 2017 olwaleero ensi ekutunulya ng'omukyalo omugagga atali wa bulijjo nga muli balabanga gwe atalina kulwala kyekisookera ddala olwokuba oli mugagga ekyokubiri atalina ddembe ligamba nti omuntu ali eyanyambeko ate oba gw'okimanyiko nti mulwana bwe yalwalira bamusondera ono eyafa mulwana eyafa nze nina mukwano gwange nereraze munanyumya emboozi eyo nga tulina jjajja Jjumba nti yagenda okuyita waliwo omwami gwe yali yeetaaga namugamba tojja kundaba tuli mu lukiiko olusonderwa mwami mulwana ssente zimutwala mu ddwaliro naye nga yalina gagga ate lujja ekintu kye bayita obugagga si kuba na ssente nti wazitereka ku akawunti ate olwo ffe tukuyita mu ssiru obugagga ebeera asset olwaleero lujja kyensobola okugaa nti ntunda ekizimbe kyange ekyo mpa 8 nonga nti sirina ssente era bangi bwe twatuukiridde nga tubagamba kino mukigule nga nti tuli mu kalulu katumalirize akalulu tulyoke tulabe ekyokukola kati totunda nga atunda oba atunda akacupa ka bbiya nti bannaye mumpe 3,000 ntunda ecupa ya bbiya nedda ekintu kye bayita asset tekitundika oba ekintu ekikalu tekitundika ate ffe tetukyali ku grade ebeera ne miliyoni 5 mu nnyumba ng'ate ettaka eritundibwa eryalayisa abantu baavu gyeriri ffe tusuubulamu amataka kuba tuli basuubuzi b'amataka tusuubula ne tutemaatema asobodde oddigula eddamba n'aligula tuzimba ebizimbe ne tutunda ffe tuli balimi sizoni ewedde tubadde mu kusimba emmwanyi mitwalo na mitwalo ate olina okugula ebijimuso olina okukola obeera otya ne miliyoni 5 nga ziri ku akawunti
singa kyabadde nti miliyoni 2 oba miliyoni 3 singa nagenze dda mu ddwaliro kubanga ndooginze emirundi mingi emirundi 2 naye kati ku luno nakkiriza banzijemu ekibumba nk'oyo okulumizibwa oba kufa nfe ate oba neebaka mu buliri bwe nti nensaba Mukama neŋŋaana naye lwaki tontwalira mu tulaatirisiti lwaki tontwala ne basanga nga nakakanyadde dda era nakubira mwannyinaze ebiseera ebyo mukulu wange gwenzirako ne mugamba naye sifanga ne mugamba nti oba omusajja yantuza oba yankoze eki ne mbagamba mpulira obulamu bugenda nga check-up eno tennafuluma ne mugamba banaye mpulira obulamu bugenda ne bangamba naye naawe oyagala nnyo okufa buli lunaku obeera otiisatiisa kufa kati omulwadde w'ekibumba buli lunaku alina okwogera ku kigambo kufa kubanga oba ogenda bwewebaka nga weevuunise ogenda okulya ng'omukka gubuze ne wezza wekabweka n'owulira ng'omukka gukomawo omulwadde w'ekibumba era abantu abasinga abatannazuula nti bibumba bye bibaluma n'abinywa ebidagala bya habo n'akola ki omusanga mu buliri nga yakazedda ekyo kyebayita ekibumba. Senga mu vidiyo yagataliiko nfuufu wali oyogera mu kutunda ennyumba y'omwakurayiti ebiseera ebyo wafuna otya oba wakivuunuka otya nga togitunze oba kyekyaliwo okuba nti tewagitunda? Ekyaŋŋaana okugitunda ekituufu abantu bampa ssente. N'omugenzi Pastor Jeswa e Nigeria kuba omwami oyo yali amumanyi twasinkanako e South Africa yandaba ku mitimbagano n'akuba essimu direct nambuuza nga bamanya aba Nigeria beboogera nambuuza are you sick ne mugamba yes I'm sick pastor yali mukwano gwange namusanga eyo yali pastor naye nga abatuula mu mabaala g'ebbeeyi age South Africa ne banywa omwenge ng'atuula ne kabaka wa Swaziland kabaka wansi kyeyo endala nga balina gye batuula eyo ne banywa omwenge yali anywera ddala akenge omusajja oyo yannyamba bannayuganda bwe baalaba nga ntunda ennyumba kati ebiseera bye baali tebamanyi nti sirina mwana ebiseera 2017 nali siina mwana yenna kati abantu bannayuganda nga omanyira be boogera bagamba tatunda agirekera abaana afe mumuleka afe naye ennyumba saagitunda abantu bampa ssente ate mu bungi ate nga nange era nali ninawo nennyongerezaako nenzijanjabibwa era ndowooza nagenda India abantu bandaba nagenda India ate nenkomawo bulungi naye era nga siwonye nagenda nnumwa ku nnyonyi ate nenkomawo nga nnumwa jjukira nagenda nzekka tolina gw'onoolaajanira naye abantu bandabanga neekuba eri mu nnyonyi kubanga amalwaliro g'e Bulaaya tebakkirizaako mujjanjabi omujjanjabi olina muteeka bweru bw'oba ogenze naye abeera outside ddwaliro bone beekwatira ku mulwadde yes togendayo kati nakasero wano tebakkiriza mujjanjabi bangobera ku reception mukazi wo n'omuwaayo ate ne bamuvuga mu ambulance ne bamukomyawo wano ng'operation ewedde tebakukkiriza mujjanjabi. Jjajja kye njagala okukubuuza abantu bwe baba bawulira nti muli basawo mukyala wo musawo oli musawo bw'olwala balabanga ggwe alina okusooka okwejjanjaba era bababuuza nnyo ekibuuzo lwaki gwe tewejjanjaba era tugezezzaako gw'omanyi okusurvivinga obutwa emyaka 10 komanyi kye tukoze twejjanjabi okwate kamera ogende nakati bali mu kufumba ddagala kitegeeza nti tuli basawo ogenda kulira baliri mu kufumbibwa wali mu kasaka omuntu nanywa obutwa nazaala abaana bana otuyita bakusaaka waliwo omusawo ayinza n'okutwerijjako mu Uganda mu Uganda muli lwa bisasi omwana ne bamuwa oxygen mu kundi mwe banteeka akaseko omwana mwassiza eno ne banongoosa ne banteekako ebituli 3 banteekako ebituli 4 omanyi okwejjanjaba kwe tuliko ffe twejjanjaba kati wano Uganda musawo kigoyinza okuleeta baba lujja ffe tuli balalamu era n'omukyala wange era ajja kuwona wabula lwakwogera kugamba nti no mulwadde agenda kujjanjabwa twetaaga obujjanjabi naye era ajja kuwona gwe bagambe nti agenda kufa ajja kuwona ffe tuli basawo ffe twasamira lubaale
twasamira Lubaale era ajja kuwona era gwe abadde alowooza nti agenda kufa bambi weeriko ajja kuwona kubanga dokita yagambye bwe nsukka emyezi 3 nga sinnafuna operation tebasobola kunkwatako oba oyiseeko tebasobola anti kati maama njagala olabe kati lujja sembeza kamera kyuka sembere eno maama guno omusobo ogulaba gwogugo ogwina gwogulabawo ku gugo oyo ogwanga ogulabako kakati omusaayi ku bwongo tegugenda ati emusuwa togula nti gwegase ogulabi kati kale tutunuulire ffenna gwena gwolaba agulina kati omutwe gumuluma okamala kati nze bwe mulaba awo kati mmanya nti kati omutwe gumuluma era kakati njagala osala amagezi otubuze ebisembayo tuve mu kamera yo. Twetaaga ssente mmeka ez'okujjanjaba senga go senga esente ze twetaaga nze obulumi bwange we buli ye pulezidenti w'eggwanga okutulimba n'atugamba nti bagende babajjanjabe bamujjanjabe omukyala ne batamukola ki okusala amagezi gonna kubanga sente ze twetaaga ebintu ebikoleddwa ne bwolaba abantu obunyiivu bwe balina kati olaba timusobola kujjanjaba kulannamu ekituufu muyinza kujjanjabaani olaba timusobola kujjanjaba kulannamu ekituufu muyinza kujjanjabaani akayingira mu NRM bavumye nze mbunoonya kugaggawalira ku President Museveni ffe tutobye ne President Museveni from day one kibanga kati bwe nakugaye nti mpagira Nuupu Kyagulanyi n'alekawo bafuutu soja babonyebonye nabo n'asooka alabirira nze ng'ate nabali balina obulumi okugeza nga we batta Kawuma abaana be tebalina kyakulya naye naga nti nnumirwa nnyo kulannama abaana be tebalina kyakulya naye nga ne Kawuma abaana be basiba enjala nga ne ku ssomero tebagenze kati Museveni kyakola ate n'abawagizi baba NRM abaakamulaba abaasooka okumuvuma obuvumi n'abatigisa ate n'alekawo ffe nze lujja mbadde mukulembeze w'abasawo ba kinnansi abasawo b'ekinnansi tebakulemberekeka era oli bwaga nti ndi mukulembeze w'abasawo ba kinnansi muwe respect naye jjukira ffe twanoonya akalulu wabula saawe bwayo 10 ng'abalala kati bwe tulaba bawabikutiya mugende ejini munoonye gwerabirira abayimbi gwerabirira bano gwekola kino nze sifunangayo sente ya president wabula nga yantuma direct nangamba bakuweddabo kabini ogenda onoonya akalulu nga tekuli kadi y'amafuta tekuliiko kintu kyonna nga n'emmotoka zennyini nfu otegedde ne tukola emmotoka bamuweemu nange ne bampeemu ne tukola emmotoka ne tunoonya akalulu nga tukwata mu nsawo yaffe naye omanyi bw'osisinkana ku President Museveni n'otuulako naye bwoti oyinza n'okwonoona obuwumbi obusatu n'oga nti endaba gye namulabyemu ajja kubunziriza amazima gennyini tetwafuna na 10 obulwadde awe bwanyiikirira omulundi ogwokubiri we baŋŋambira nti ekibumba balina kukijjamu President yankubira essimu zaali ssaawa 11 ez'olweggulo nambuuza muwala wange ono kulanda makonze yenze President nangamba oli oti abangambye oli mulwadde nnyo ne muga President olumbe lunzita nangamba kale bakuweeyo obusente awo bwogenda okulekera abaana Dr. Okiya akutwale mu ddwaliro bakujjanjabe Dr. Okiya enkeera yasindika dokita ne bantwala e Nakasero ne bankola check up ne baŋŋamba kituufu oli bubi naga lipooti eno katugiwe Dr. Okiya President gwe yalagidde nakubira Dr. Okiya simu nga wayiseewo ndowooza ennaku nga 4 nga takwata simu lwe yagikwata n'aŋŋamba ŋŋenda kuddira nkutegedde mukyala kulannama tayogera bulungi Luganda n'olwaleero nkyalinze essimu ye kati myaka 3 esebo senga tugenda kubanga tumukomya wano nyina ensonga lwaki kuba nebuuza empewo eno eri wano ate entuuyo zivaawa tomulaba wavaamu amazzi kakati obulwadde obwo abantu abasinga ebintu ebyo bye batakola ki lujja twetaaga emiliyoni 7 emiliyoni 7
miliyoni 7 miliyoni 8 miliyoni 7.8 kati ezo za ddwaliro kaka twetaaga sente ez'operation nnyonyi kola ki kubanga agenda kumala ng'ali admitted omwaka mulamba omwaka mulamba ng'ali admitted nga talinya mu Uganda kakati amaleko emyaka 5 ng'ali ku treatment ekibumba kiri okukwatagana n'ekiki n'ekirala kakati twetaaga akawumbi nga kamu n'ekitundu first time nti ddala kati muyina sente mugenda kukujjanjabibwa mugenda ki twetaaga akawumbi nga kamu n'ekitundu nga kali ku akawunti yaffe kyekituufu esente ezeetaaga ne tugamba nti kati tuli bamativu senga kabagende bamukole ki twetaaga akawumbi nga kamu n'ekitundu era bwe tuba nako senga asobola okuwona era tulina ettaka lyetutunda ekigo liri ku nnyanja ettaka eryo tulitunda tulina ettaka lyetutunda eruweero farm tugitunda nina ettaka lyentunda emukono tulitunda tulina ettaka lya mirundi nga 6 lyetuli mu kutunda okulabika nga tukuŋŋaanya sente zo naye situnatundako nakitya n'ekimu n'obusente obutonotono bwe tubadde nabo ku akawunti ne bye tubadde tukolaakola kakati esente zo bwe tuzifuna ne tuzifuna kati enkyo tulaba ku nnyonyi ne tuzifuna enkya luli otulaba ku ki ekitundu kyetwasazeewo bwe tufunako ekitundu nze ŋŋenda kuba badokita bakkiriza okusasulako haafu kati nze mba ŋŋenda jjajja Jumba n'asigala ate ng'akolekitinga endala nzitegedde kakati embeera Caviton Music amawulire kwe bagajja amatuufu tunnyonnyodde tusaba otugambira abakamera oba tunnyonnyolere tibajja bambi tibajja dire interview eno gye baba bakozesa tubadde tukusaba oba tugambe naluli nakigamba naye nga ndaba okiri mu kukibalaatiramu nga tuli ku byakasumba kati njagala okibagambye ekisinza okunnuma mbunze ngenda kusimba mu President Museveni oluseke mbadde President Museveni yansimba mu oluseke nze nsasula emisolo esente ez'omiwiwa omusolo zezo zoolaba ze badduka nazo mu bikutiya naye ffe abalwadde ng'ate twakolerera ku gavumenti eno tebasobola natuwako wadde 10 kubanga nze sisabangako pulezidenti nti mpe emmotoka nti mpa ennyumba mpe ettaka kuba byonna mbirina nze namusaba bulamu yambuuza oyagala ki ne mugamba njagala bulamu ennaku ezo nagenda ekkololo bantu bandaba bamwami bamuyita kisa kya Mukama yajja wendi mobilizer eyampita nangamba mukyala kulannama engeri obulwadde gye bukuluma jangu tugende ffenna ekkololo ekituufu okoleredde gavumenti ano mukyala kulannama byonna ffe tubimanyi president akulabe akuwe treatment kisa kya Mukama yajja wendi nambuuza mukyala kulannama obadde ogamba ki ne mugamba siina kyenjagala kyonna wabula njagala President Museveni ampa obujjanjabi kyokka kye namugamba era n'awandiika bw'ati oyo kisa kya Mukama namugamba neetaaga bujjanjabi wabula enkeera namulaba ng'ali ku TikTok nze mwennyini oli yakandeetera n'agamba n'otunuulira abantu abajja ewa pulezidenti n'omubuuza oyagala ki n'agamba njagala bujjanjabi yaba yakulwaza pulezidenti naye ng'ebintu bye nakolera gavumenti kwabo bonna bonna abawoggana kuliko asobola obbikola n'akwata mu nsawo ye n'aggyamu obukadde 10 bamanyi okweyambula ne bakunamira abantu ffe tukoleredde gavumenti eno era tuyina obulumi bwaffe eriyo eyaŋŋambye ekigambo naŋŋamba okudda mu people power Kyagulanyi naye wa President Museveni ne mugamba oba wa President Museveni nze saagala kumanya kuba tebakiŋŋamba wabula ajja kumanya nti nina obulumi obuntutte wa Kyagulanyi okitegedde Kyagulanyi wamwegase yateekawo opposition kati era kaategeere nti nina obulumi obuntutte mu opposition so weegasse ku Kyagulanyi lwa bulumi gwokimanyi nti eriyo omukazi ewakanga si mwenzi naye n'ayenda ng'ayagala kulaga bbaawe bulumi
n'agamba n'agamba omusajja ono alowooza nze sirina banneegomba kanyende ategeere nti eriyo bwe mpita mu kkubo nanga bakyanneegomba. Ekyo bwe kityo bwe nakikoze. Kaakati tugenda kuba tuwa Abannayuganda enteekateeka ey'okulaba nga mukwasizaako Ssenga Kulannama. Omanyi mu bintu nga bino jjajja nze nzikiriza kigambo mikwano. Nze nalinda bye ku bujulizi obw'emikwano nga gikubeerawo mu kaseera akabi. Ekyo nkirinako obujulizi. So abantu bangi bali eyo nga bo tebaagala kulaba Ssenga ng'alaajana. Tebaagala mulaba mu mbeera mbi. Yes, tusobola obutaweza kawumbi ffe. Ffe abali ye n'abaagala Ssenga Kulannama. Naye tusobola omukwatirako kale ku mpeke zaamira. N'omanya nti Ssenga empeke za wiiki eno nzaziguze. Nze nsobodde okukola kino. We bitatuuka ku ttegeti kale onaaba wagimukwatirako. So mu mbeera efaanako weetyo ngamba mikwano gya Ssenga gyokka. Nina mikwano gyange nga bayimbi. Okwosa jjo bafunye ssente okuva wa president. Naye nga baali bandajjaniddeko nina ekizibu bwe kiti Ssenga mpaayo miliyoni 2 oba akakadde n'enzikwata n'enzimuwa. Naye teriiwe mu Uganda tamanyi nti ndi mulwadde. Siina yankookonyeza na mitwalo 5. Wabula waliwo omukyala biseera ebyo yangulidde ebiteeteeyi era kwolwo wali wano yangulira ebiteeteeyi bina miliyoni 14 era yazze jjo wano ne muwala we nampa emitwalo 5 ye nandekera akakadde nangamba ezo ogira olyalyako kangende noonye ssente tulabe nga tukongerezaako ogende mu ddwaliro. Naye nga nze mbabeereddewo mu buli kimu kyonna era beefuula mikwano gyange naye tebalina kye bannyambye. Okuggyako omulala neebaza nnyo Liitaka ggwa e London. Yaŋŋambye Ssenga era n'ateekayo n'ekiwandiiko n'agamba Ssenga kyonna kye kyetaagisa tunoonye ssente ogende mu ddwaliro kubanga obulamu bwe bugagga. Era njagala kutegeeza omuntu yenna nga tonnyambye mu bulwadde buno okugeza n'enfa nze siri mu kyuma. Okitegedde n'emmange yafa n'enfa gwe tojja na kuziika. Tojja ate n'amabugo toleeta kuba sijja kulemera kungulu. Yes. Bibeeramu ebyo nno. Abantu banyiiga mu mbeera essimu ya Ssenga nze njiyina basebo ne bannyabo. Njagadde mutegeere mwabakuba amasimu. Ogikuba jjajja nakukwata. Ku TikTok. Balagidde nve ku mikutu nve ku mitimbagano ndekerawo okukwata amasimu. Ekituufu buli lwe nkwata amasimu mpunga. Nange mwennyini ngenda okuwulira nga ntandise okuwunga. Kati essimu eyo nze njiyina naye oluusi tebaako kubanga eriko abantu bangi oluusi besobola kuhandolinga. Ebyange birala nebya Ssenga biki birala kati oluusi bwe bateriko kati bw'ogikuba nga teriiko oba n'olaba ng'olaba ekintu kirala tocomplaininga nnyo obulamu bwe bugagga Ssenga alina okubeera nga mulamu ate nammwe mumwagala muki mulamu kati tokuba nnyo masimu kwogera bino na biri ate Ssenga mukubira takwata Ssenga mulwadde ekyo kimulabye ka message ku WhatsApp kitundu kya kamera masimu mu kamera biki bitono kati ku ludda lwe bitono naye nze kamera ngenda kugibeeramu mpaka nja kujja ku Caviton Music mbawe ebinaaba bigenda maaso ebinaaba ebisamusaamu tujja kuyita ku mikutu gya Ssenga tubabuulireyo ebitonotono bye twetaaga okubabuulira naye nga ebyessimu masimu gakuba nnyonyonyo kubira Ssenga obw'osanga teriiko essimu yange eri 0772 62384 0753 kubakweyo kubooteko obubaka kuyabbaawe obuuze biki ebigenda maaso. Ekirala njagala kunnyonnyola bakyala mukulu lujja nze mukyala wange nja kumujjanjaba nja kumulabirira bwe naafa anziike bw'anaafa muziike ffe situlinaayo mwami nti ate munange jangu olabe Ssenga ajja kufunayo omwami oba Ssaabakabona agenda kufunayo omukyala nze nawasa ne mmala nja kukuumanga mulamu Katonda bw'ali bandeseewo okuume n'amalaalo musangewo kuba bamuziika wali banziika wano musangewo oba ansangewo kati byaffe kati abakyala babadde batandise oli laavule nnyo
oli bwoti kakati senga kalwadde nze nzija abanayimbegayiridde totawaana kubanga abakazi tebewummuza tebewummuza nga byessimu yange kakati oli ajja kujja omanyi njagala kulaba njagala kubuulira abantu bwe baba bagatta faatha agamba nti mu bulungi ne mubi mu bulwadde ne mbulamu mu bulamu ne mu kufa mu bwavu ne mbugagga kakati gwe lwaki oyagala okubeerawo mu mbeera ey'emirembe gyokka kati nze olwaliro lwe mukitegedde nti mbaddewo senga 7 years nga tuli mu bulwadde naye nga toyinza bukolaki kubulaba kakati kitegeeza ku social media tubalagako obulamu bwe tukolaki bwe twagala bassebo ne banyabo tokuba sinoonya siina kizibu kuba wali awulidde bwe bamutwala mu ddwaliro ajja kumala omwaka kati awo jjumba ajja mufunza wa bassebo ne banyabo kakati gwe oyinza otya okufuna appetite eyebaka n'omukazi nga mukazi w'omulwadde ogijjawa kitegeeza oba obadde naye nga tomukolaki nga tomwagala kyekitegeeza noga ati yagenda omanyi mulwadde gwe lujja bayinza okuteeka mu kkomera akasolo ne kayimirira kisoboka kati obeera mu kkomera kakati kitegeeza ne mukazi wayinza okuba ne mu ddiiro n'owulira ng'oyagala okubeera n'omukazi nga ali awo mu ddiiro mulambo kakati bassebo ne banyabo nze bwe nto si bwe nkolaki bwe nfaanana nze ndi wa mazima obulamu badde mbasaba bassebo ne banyabo nammwe mubeere ba mazima mu maka gammwe mu layini yammwe situyinza kubalekerayo busomesa kati embeera gye tulimu yakukola ate lujja 12 ez'okumakya mba nsimbula emmotoka nga ngenda mukono ku mulimu ekyo tiweerabira kigamba abantu 12 ez'okumakya mba nsimbula emmotoka nga ngende mukono ku mulimu nga ntuuka ali mu kirowooza nga ndagula 10 nga nsimbula emmotoka nga ate nkomawowa anjagala okeera nze neetuulirawo ku ssabo lyange mwe tujja ekyokulya mwe tujja sente zirabirira senga mwe abalwadde bange mwenna bazzukulu bajjajja mwenna bazzukulu bawamala abaagala okujjanjaba ku senga essimu eri 0772623884 bw'oba oyagala kuyita ku ssimu ya senga oteekeko akasente eri 0789675529 eyasenga naye bwe naagikwata tugande ate lwaki gwe ogikolaki lwaki gwe nkutte mbadde njagala senga mbasaba mugoberere nnyo interview zino gye ndi emukono nkola omuntu takulimba saba kabona taliyo togenda mulaba yalwaza mukazi we bwe naaba nga siriiwo tulina gye tulaga nja kudda nkole special video naye enkyakeera olwaliro olunaku lwa sande lukalo sikoze enkyakeera ngenda kubeerayo mpaka full week nga gyendi emukono mu kirowooza kubanga bagenda kikozesa nga opportunity nti jumba taliyo wendi era nkeera kukola video ne bwe ntuuka ku ssabo ne nkola video mugoberera akawunti zaffe emikutu gyaffe Nono TV ejange tujja kuba tukola byonna nsaba Katonda w'abajjajja bawo omukisa amiina kakati nja kumaliriza nga nze nyongera okusaba mikwano gya senga kulannama wamu ne jjajja Jumba ne mikwano gyange kuba wano wemundaba wendi ndi waka bano bantu bange ntambudde nabe ebbanga lyonna so siyinza butavaayo mu kaseera nga kano era nze bino byonna nga bisituka nga amawulire gatuuka ku bantu nze muli just nzirayo obuzi ne ŋŋamba nti kati wano senga we yali waati nendaba nti yali bubi nnyo wano n'atereeramukko ate njagala n'okutegeeza abantu abatugoberera emyaka egyayita nti senga waliwo we yali nga tubeera nnyo mu kamera ate n'atuuka n'asalamukko ku biseera ebyo lwaki ng'aba mulwadde kati bimu ku bye tutabagamba ng'aba mulwadde so bwe bana bakireetaagisa okwongera obbannyonnyola nja kukolayokko ku vidiyo ng'ate mbannyonnyola bulwadde bwa senga nga nzija mbayisaamu nti kaakati wano yali muyiwaati n'ebirala naye nga mukyo twongera kubakoowoola mu mikwano gye wano twetaaga omulagira essanyu kale mugulireyo kajuyisi omugambe senga ne kajuyisi ako mu fridge ye waka obulamu bugende mu maaso kale tujja kweyongera nja kudda ntumira ku mukyala n'omwami abatuula ababiri ne muteesa okumpa obutwa
nti mpangaddeyo naye temwerabira ne bwe naabasooka mu ttaka mugenda kunsangayo. kuba obamanyi bulungi nabo bemanyi basabira Sarah era omu namulabye yataddeyo mangu ekifaananyi kyange n'agamba RIP. Yes. obasabira Sarah ki mbasabira ssala ya buwangaazi. bakwogera batya? God, let my enemies live longer to see my progress. You see, you know, live longer. kale wetunaddamu katonda nga twadde obulamu tujja kutandikira ku kyokuba nti senga abadde awo abaana b'amayumba ag'ebbeeyi omanyi ekyo kibadde kituluma abamu sayidi eri kati tunakiwa obudde olulala lwaki omuntu asobola okuwa omwana w'ennyumba wadde alina okusoomoozebwa. Era bibaluma oyo omukazi yazimba ennyumba y'omwana mwali mwagala nkole ki olw'okuba ndi mulwadde nneme kuzimbira mwana. Kati nekyewuunyisa olwaleero luno omulimisa ava kunkubira ayagala ebijimusa bya miliyoni 13. Omulimisa mu nnimiro ayagala ebijimusa bya miliyoni 13. ye nnimiro temanyi bulwadde bwo teyimirira. ate tebansabye eddagala ly'ente lya miliyoni 1,58 bankubidde ku faamu. Twagala eddagala ly'ente ate twagala ekyuma ekikuba ebisaga ebisoolisooli twabimaze byonna bijjayo kati ekyuma ekyo kubanga kino kye tukubisa buli lunaku batusaba $300. naye ng'ate bakimanyi nti mukyala wo mulwadde. olowooza n'okubaddamu mbazzeemu sibazzeemu naye mbagambye bagende gye batunda amata ku dayali bagende bajjeyo ssente bagende bagula eddagala. Kati obulamu buba buyina okutambula tojja gamba kati tugenda mu ssomero si bwe kiri ng'ogamba nti abaana tebajja genda ku ssomero kubanga maama abe mulwadde. kakati obulamu buba buyina okutambula bassebo ne bannyabo wakati mu mbeera. nze lujja akuume senga twongere okusabira katonda akuume owangaale olabe ne ku bazzukulu bo nga lujja yabakuwadde. Ekyo kiyinza obutasoboka naye ku lwa Mukama Katonda ne bajjajjange nkakasa bulungi nti nja kuwona wabula kyoba okakasa abantu nti emyezi 3 wegiggwako nga sinnafuna treatment obulamu tewali ate ne bwenfuna ssente enkya nenyirawo nengenda ku bujjanjabi. Tony kati okitegere ntuyina mu myezi gino 3 okubanga obajjajja tumutwala kaguddeyo nga tuba abantu update nga wetwongera n'okwebaza. In fact tugenda kukola bibiri. Tugenda kutandika okwebaza abana abakwatiddeko senga ate nga wetubasaba. Ekyo tugenda lekeraawo. Kati baba bakulu eri waggulu senga banyigidde bwe baneddamu nabo bakole kye balina okukola. Wekinaba kiganye ffe katwekwate mu maanyi g'abantu tulabe engeri tusobola okweyamba. Balina ebikutiya mu nnyumba bayinza n'okunsookayo ate nze omuyi basobola oyo ye Katonda.